Bwe tusookera mu ssaza Kyaddondo embeera etabuse mu kalulu k'abavubuka mu bitundu by'omundeba mu ggombolola y'Erubaga abeeyo bwe bazizza okulonda nga balumiriza nti baayiriddwamu abantu be batamanyi mu kitundu kyabwe. Bagamba nti bennyamiza nti nno abaleeteddwa ate bwe bamala okulonda n'okubala nga bavaawo beeyongerayo. Kitegerekese nti waliwo n'ekibinja ky'abantu abakedde mu Ndeeba ne basibawo akaguwa akalaga nti waliwo okulonda bo bennyini ne basimba ennyiriri era bwe bamaze ne baggyawo akaguwa ne beeyongerayo ewalala ekitabudde abavubuka ab'omu kitundu ekyo abamu ne beesonyiwa ebyokulonda. Bagamba nti kakana ebigenda mu maaso tebabimanyi kubanga n'abo abasusse emyaka 40 egy'obukulu babadde mu nnyiriri nga balonda. Abalonze bavudde eri mu gundi ndala mu zooni ndala ne basimba eno layini ate nga batugamba abalonda balina kuba mu zooni eno aleesa abantu okuva eri mu zooni era n'abaleeta mu eno abadde abakkiriza n'eri kuleerwe era be balonze eno be balonze n'eri tekisoboka ekyo tujja kikkiriza kulana takwata masimu paka twakaiya tukatula nakaddamu buzi kwa mwatugamba abalonda ba myaka 29 ate katulabamu abaasatu. Ate mu ssaza Mawogola bannakibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu ggombolola ez'enjawulo mu disitulikiti eyo beewaanye nti bo bawangudde ebifo ebisinga obungi mu kulonda okw'abakadde abaliko obulemu n'okw'abavubuka. Jimmy Sekabiito y'abirina. Newankubadde okulonda abavubuka ko kwa lunaku olwaleero mu ggombolola y'Emitete okulonda kuli ku kyalo kimu kyokka eky'Emitete ku byalo 46 eggombolola eno byerina. Ssentebe wa NRM w'eggombolola y'Emitete Haji Babu Mpaka agambye nti ku byalo ebyo 46 abavubuka kumpi ebitundu 98 ku 100 aba NRM bayitamu tebavuganyiziddwa era kati balinze bulinzi ebinaava mu kulonda ku kyalo kino eky'Emitete. Haji Babu Mpaka agambye nti okulonda okwawedde okw'abakadde n'abaliko obulemu nako bakuwangudde nnyo nga ku bifo ebyo ebibiri bawangudde kumpi ebitundu 97 ku 100 era abasinga bayitamu bavuganyiziddwa nga kino kibawadde omukisa okugobera ddala abanuupu awamu n'aba FDC mu kitundu era Haji Babu Mpaka asekeredde abakimutaddeko nti ye yakola obuvuyo bwonna n'ayisaamu abantu be bokka kyagambye nti byonna bye yakola yabikolanga ssentebe wa NRM mu kitundu. Bekalakasa omanyeze kati yamani we NRM okakasa nti ono gwemba wadde nekonako staff training kati bwe twategereka nakasuka byokulonda ngera bwe biba kubanga ne bwe kuba kuwandika president abamu buli omu bamuwa ssaawa ne bamugamba nti gwejja kujja ssaawa 9 gwejja kujja nkeera kati koloze bangamba nti okuva ku ssaawa 9. Ssentebe wa Kkunga mu ggombolola y'Emitete mu Nanuupu Yasini Lulangwa agambye nti ebyalo ebimu awalina okubeera okulonda baatuukawo ng'abalondesa tebaliiwo awalala baalonda mangu nga bo tebannatuukawo n'agamba nti obuvuyo bubadde bungi ng'aba NRM beekobaana n'akakiiko ak'ebyokulonda. Nga bannanuupu Ssembabule twagala nnyo obwerufu kulonda kwonna okugenda mu maaso ng'Ajibabu alabikako ng'aleese empapula zonna ez'abantu be zeyagala okuyingizayo n'ekifuba tugera ku poliisi nebeera nga egezaako okubeera nga ekwatagana akakiiko k'ebyokulonda batuwe ekigenda mu maaso. Tusaba obwerufu mu kalulu kano olwo tukuba n'emirembe byonna ebigenda mu maaso okulondesa okulonda ku ggwanga. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Mu ssaza Ssinga ate yo enkuba ekedde okutonnya ku byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'Emityana egootaanyisa ebyokulonda okw'obukiiko bw'abavubuka era mu kiseera kino abalonzi bategeezezza nti nno bibasobedde tebamanyi kiddako. James Kana Sebuguzi ayogedde nabo. Ebyalo okuli Katiiti, Kaabaseke, Bukooba ne Kanyogoga ebisangibwa mu ggombolola y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti y'Emityana wabadde walina okubeerawo okulonda kw'obukiiko bw'abavubuka kyokka bwe ziweredde ssaawa 5 ez'enkya ya leero nga mpaawo mbeera yonna eraga nti okulonda kuno kunaabeerawo. Entaabo yandibanga evudde ku kire kya nkuba ekikedde okufudemba mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti ey'Emityana. Francis Kalyesuubula omu ku bavubuka ababadde balina okwetaba mu kulonda kuno ku kyalo Kaabaseke ayogeddeko ne radio ya Kabaka Kyabassa n'atubuulira nti mu kaseera kano nabo basobeddwa tebamanyi kyakuzzaako. Paka ssaawa zino ezigenda mu 5 tetunnaba kulaba ku bantu abavudde mu kakiiko k'ebyokulonda ku disitulikiti y'Emityana okujja okulaba nga bagoberera ensonga zino naye ebyalo ebyenjawulo okuli Katiiti
Kabaseke, Bukoba, Nakiragala, Kossa ne Kanyogoga byonna ngezezzaako kulaba nga nkubayo ku masimu okubuuza enteekateeka nga bwe ziri naye bonna bagamba tebannaba kulaba ku bakakyoka bya kulonda. Ekire ky'enkuba eky'amaanyi kikedde kutonnya mu ggombolola eno kumpi yonna gyeyitira. N'olwekyo paka essaawa zino tetunnaba kutandika kulonda. N'olwekyo tuli bennyamivu oba tunaalonda oba nedda. Abudu Swamadu Mugambe omuweereza mu kakiiko k'ebyokulonda mu ggombolola y'e Ssekanyonyi akakasizza nti ekire ky'enkuba kye kyabataataaganyizza kyokka asabye abavubuka bano okubeera abagumiikiriza nga singa embeera y'obudde beeteredde emirimu gyabwe baakugikola nga bwe bateekeddwa okugikola. Ku lwakina 8/8 CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Ebyo nga bikyali bityo mu ssaza Gomba okulonda kw'abavubuka ku byalo bya Gomba mu byalo bya Gomba East mu district ye Gomba kwetobeseemu emivuyo oluvannyuma lw'ebyalo bingi obutalonda ng'abakulira ebyokulonda bagamba nti abavubuka banna NRM baayiseemu dda nga tebavuganyiziddwa. Patrick Serugo kabituwe. Mu byalo ebisinga obungi mu ggombolola y'Empenja ey'ekyegonza n'ettaba binzi abavubuka naddala b'ekibiina ki National Unity Platform beewuunyizza bwe batuuse ku bifo ebirondebwamu ne bakabatema nti abavubuka b'ekibiina kya NRM baayitawo dda bulambalamba nga tebavuganyiziddwa. Okugeza mu muluka gw'enkoma mu ggombolola y'Empenja abavubuka ba NUP bajjuza ebifo mu LC 6 kwezo 7 ezikola omuluka kyokka abakulira ebyokulonda balaze nti mu LC ezo zonna teri kulonda ate nga tebalagaani yayitamu. Omuluka gw'eggolola Mpenja LC 6 ezikola omuluka ogwo abakulira ebyokulonda balaze nti mu LC 4 teri kulonda nti abavubuka ba NRM bayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Ate emiruka emirala gamba ng'ogw'empogo okulonda bakutadde mu LC y'ebuwanguzi ne Busolo E. Mu byalo ebirala teri kulonda ate nga tewali nsonga eweereddwa abavubuka lwaki teri kulonda. Ssentebe wa Kkunga mu disitulikiti y'Egomba era nga ye ssentebe w'eggombolola y'Empenja Ssegirinnya John Bosco mu kwogerako ne CBS agambye nti NRM akalulu ekabbye emisana ttuku nti era ebinaava mu kulonda bagenda kubiwakanya. Balaga okulonda kuli mu LC 2 naye ng'LC 6 zonna zaali zaafuna abavuganya ku kali ya NUP. Ogenda mu muluka gw'enkoma era mu Mpenja sub-county gulina LC 7 NUP yali efunye abavuganya mu LC 6 niye batulaga nayo teri kulonda. Nga ssentebe w'ekibiina Nsimbanyenga n'Yukiza wa Gomba district atwala okulonda era n'ategeeza yajja Mpenja gy'abeera alabira ensonga z'Empenja bwe zifaanana naye nga NRM mu kikola kyekoze kibi nnyo kyongera otulaga akalulu ke tugendamu aka 2020. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Egomba Ivan Munanura ategeeza CBS nti amaze okutuuka mu byalo eby'eggombolola y'Empenja okwetegereza obuzibu gye buva. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Buluuli abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'omu Buluuli bali mu ssanyusa baaniriza muzzukulu wa Mbazira Joan Nambaziira eyeetisse engule ya Nnalulungi w'ebyobulambuzi obwakaka bwa Buganda omwaka 2025 ng'ono emirimu gy'asazeewo okugitandikira waawe Buluuli gy'azaalwa mu kaifo okwongera okumanyisa n'okwagazisa abeeyo obulungi bw'engule eno gye yawangudde. Omusasi waffe Ta Consolata Kaltuvire ku ntono. Ng'awerekeddwako banne Nnalulungi Nambaziira emirimu agitandikidde ku ssomero lya Eben Nasaran Primary School erisangibwa ku kyalo ky'Abachwezi mu kabuga k'Emijeera mu Nakasongola ng'eno asisinkanya abayizi n'ayogerako nabo abawala abatonedde ebikozesebwa nga bagenze mu nsonga era guddewo n'eddwaliro eriyambako abantu b'ekyalo okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Tubakunga mujje waneno ku Eben musobole okufuna obujjanjabi. Nkujjukiza nti obujjanjabi bwa bwereere anakusaba ekikumi kyonna kyonna ng'omuloopa. Omutandisi w'essomero lino Mustafa Sengendo yeebazizza nnyo Bannalulungi okumukyalirako kyokka abasabye okukuuma empisa era n'abasuubiza ensimbi obukadde 10 ente n'enkoko 50 bibayambeko mu nteekateeka y'omwaka ogujja 2026. Okubanga mwe mulondeddwa ne mukulembera abakyala abalala ne mufuuka baki Bannalulungi nti mulina omulimu munene nga bwe mukoleredde okutuuka awo ate mukyalina omulimu munene okulaba nga mukuuma ekintu ekyo okubanga mugwa mwekyo kyemwakola ki kyemwatuukako mubeere beegendereza
Abaganda batera okugamba nti amalala gakulembera kigo naye buli mwaka tujjako wanga miliyoni 10 baweereko n'ente y'okulya. Ssentebe w'enteekateeka eno eya Nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda Nasolo Fazira asiimye nnyo abantu b'e Buluuli nga bakulembeddwamu Salim Ssennyonga akiikiridde Kimbugwe olw'okubaaniriza obulungi. So nga ffe ba Queen ba Buganda bazze ne bawaayo sanitary towels eziyambi abaana bano ab'obuwala ze beeyambisa. Neera tumwebaza olw'obweyamo bwe yeewaddeyo okutambulira wamu naffe mu Nnalulungi wa 2026-2027. Abaana bamu beetya era bano balina otuyamba boogera nabo omuyeetya agamba ate nze ebyo sibisobola pozi era twekubiza n'abazadde abazadde baleme kusibira mikisa gy'abaana bano bweru. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio ey'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza lya Kabaka eri e Buluuli. Musaza Busiro ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Machelo Ngabwanika atabukidde gavumenti okulemererwa okuyambanga abakozi baayo naddala abasawo okutuukiriza omulimu gwabwe ate omusimbi n'eggwanga bakayungirizi oba bayise ba middlemen eno wansi abantu ne basigala nga badooba. Ssaalongo Kawuma Masembe abaddeyo. Dr. Mwanika okutuka ku kino abadde mu nsisinkano n'abasawo ab'enjawulo ku Flora Hotel mu Wakiso nga batunuulira engeri gye bagenda okulwanyisaamu ekirwadde ky'akafuba mu disitulikiti eno ng'era babadde banjulirwa ekitongole eky'enjawulo ekivudde mu Makerere University nga bagesebwamu ne ministry okulaba nti bayambako ku mulimu guno. Mwanika agamba nti ekisinga okumuluma kwe kubanga disitulikiti zonna gavumenti ez'ebitundu zirina abakugu ab'enjawulo naye ate ne baleeta abantu be bayita nti bakugu nga ate nabo bagenda okukola kumpi omulimu gwe gumu. Owebbali ajja akola emirimu gyayo ate nga gavumenti erina abantu baayo kati ekisinga okuluma tekyandibadde kibi singa abantu abo bapangisibwa oba singa oba baconsultant bajja nga bano abakozi ba gavumenti buli kye baagala bakirina ng'era nga bona ogamba nti buli kimu ekyetaagisa weekiri ogenda okutunuulira omusimbi oguweereddwa abaconsultant oba ebitongole bibeerawo nga wakati nga babulooka nga singa sente zaadde ziteekeddwa mu byobulamu bwandadde bulinnya. Ssentebe Bwanika ayongeddeko nti kituufu minisitule emanyi bulungi nnyo ebizibu bya gavumenti ez'ebitundu mu byobulamu okuviira ddala wansi eno ku byalo naye ekyo kyeganya okubeera ng'etunuulira ky'ekigambo ky'ebyensimbi. Ekisinga okwewuunyisa nti abali b'enjawulo kubanga ebitongole bingi ebibeera wakati w'abagabi b'obuyambi ne minisitule nga minisitule obuyambi bwe bujja ebiwa bitongole ebitongole ate byo ne bijja ku disitulikiti tukolamu omulimu kati bw'ogenda okutunuulira kibanga gavumenti eyapangisizza kubanga kati bw'oddira ssente ne ziva ew'omugabirizi w'obuyambi ne zituuka mu kitongole nga minisitule ya gavumenti ate minisitule ya gavumenti mu kifo ky'okukolagana obutereevu n'ebitongole bya gavumenti ku disitulikiti kwegamba ku malwaliro ate n'eryoka enoonyayo omuntu. Ye akulira okulondoola n'okulaba engeri gye balwanyisamu akafulali ky'akafuba musawo Muhumya Esawu ategeezezza nti ekisinga okubatawaanya era n'okubasoomooza kwe kuba nti abalwadde bangi nnyo abalwadde b'akafuba abali mu byalo eyo naye ng'ate nga baganyi okuvaayo okugenda okwekebeza kyokka nga basiba bakasaasaanya. N'asaba ekitongole kino ekizze bajje batandike okutunulira ensonga eyo. Ku lwakya Basaaka Omasembe wano e Wakiso mu Busiro. Mu nsaza Buddu abakulira abalimi ba vanilla mu disitulikiti y'e Kalungu abatabibwa ekibiina ekya Kalungu Vanilla Growers Association beeraliikirivu olw'abasuubuzi ba vanilla abatandise okuyita mu kitundu kino nga bagula vanilla ku balimi kyokka nga sizoni tennatuuka. Paul Ssekikubo ssentebe w'abalimi ba vanilla e Kalungu agambye nti mu kiseera kino gavumenti tennalangirira kutunda vanilla kyokka nti abasuubuzi batandise dda okugenda e Kalungu eyo nga bagula ekintu ekimenya amateeka. Mbadde mbasaba abalimi bange Kalungu district aba vanilla temuddamu kuguza bantu vanilla gavumenti tennalangirira ate tebayise na ku district batukolera etteeka erya ordinance tebayise na ku district kumala kufuna lukusa. Ssekikubo bw'ati akoodde bannakalungu nti bafiiseewo akadde batuukeko mu mwoleso gwa CBS Pewosa oguli mu Lubiri e Mengo. Abalimi bange era abavanira kyennyongero bakubiriza si wali omwoleso gwa CBS mu Lubiri e Mengo gwa Pewosa bakubiriza abalimi bavanira mu jjumbira omwoleso ogwo ife ng'ate bwe tujaguza n'emyaka 29 egya rediyo yaffe neya CBS okweza emyaka 29 eri ku mayengo ewutuweereza era nga bulijjo. Era nga tukyali mu Buddu abatuuze ebyalo ebimu mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bennyamivu olwa gavumenti okubuusa ebyalo byabwe amasannyalaze nga kiremesezza ebitundu ebyo okukulaakulana.
Nsubuga Muzaffar Byabirina. Abatuuze abasinze okulaajana olw'ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze bali ku byalo okuli Kisanje, Saako Lutengo, bino nga bisangibwa mu luka gw'Emukoko. Bagamba nti ebitundu byabwe bino bisigalidde nnyo emabega mu by'enkulaakulana olw'obutaba n'amasannyalaze ng'ebyalo byabwe byabuukibwa. Abatuuze bagamba nti mu kutambuza amasannyalaze gavumenti yagakumya eri waggulu e Kasaali. Bo ab'ebitundu bino eby'Ekisanje ne Lutengo ne batagabawa ne bagatwala butwazi mu kitundu ekiddako eky'Emukoko. Bagamba nti n'amazzi nago basiyagguka engendo mpanvu nnyo okutuuka ewali amazzi, bwe bati kwe kulaajanira gavumenti okubalowoozaako nabo basobole okwekulaakulanya. Nzima Bibwanika Charles Williams ndi mutuuze w'Ekisanje. Tusaba mutulwanireko ku masannyalaze. Ekitundu kyaffe ne wali Kasaali tuli mu makati, tuli mu kizikiza, naye kino ekintu kikulaakulanya ekyalo. Abasinga obungi wano mu kyalo balimi balunzi batugeetaaga lightening ne bizinesi zaabwe tonotono nga bulaba omukyalo nabadde akola. Nakola application by the myself in rural electrification mabegako ne copies nzina. Nsaba EDCR bwe banga implementing ebintu byayo kuno eyingireko mu byalo etereze. Amannya nze Wamala Robert ndi ku kyalo Lutengo. Tusaba mazzi okusooka n'amasannyalaze abagaagadde nago bakole ki bagawawe. Mugunga Sulaiman Madada, kansala akiikirira eggombolola y'Ebukulula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu. Ono mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ku nsonga eno akkiriziganyiza n'abatuuze mu kitundu kino. Ono agambye nti gavumenti ebitundu bino yabyerabira nnyo ku nsonga y'amazzi n'amasannyalaze. Bw'atyo Mugunga Sulaiman Madada kwe kusaba gavumenti ewulirize okulaajana kw'abatuuze baweebwe amasannyalaze n'amazzi. Tusanze ebitundu ebimu abantu baffe ng'Abakisanje beetaaga amasannyalaze, era nkubira Omulanga enteekateeka eya rural electrification okuba ng'ejja n'eganyula abantu baffe.